alabanga alwana tewali alwana. Federating is not a bad idea, it's a good idea, but bano balabanga ate ki be balina okukola ki federation. Yeah, kyekyo, that's what it is. Ate bwe kanywa gwe ebintu byadongoza ebyo nonno kwaniriza ku TV ez'enjawulo nange mbaniriza bannange. Ebadde twalabako emabega kaawo balina okwasitinga n'ogamba nti abaali bakitwala nti nemwali mulwanya omukono omukulu tebyali bituufu. Ensonga ki yabaawo yennyini? Ensonga yabaawo yali ayagala kulwana, nagezaako okunwanyisa. Edikinzo yagala kulwana nange naye tiyasobola kuntuukako. Naye yali ayagala kulwana olw'okuba nti twamubuulira ebituufu bye tulina okumubuulira. Niye ensonga yonna yetoololera ku ki? Ensonga ya butayagala mazima, butayagala kuwulira mazima. Kitegedde twafuna olukiiko UNCC yatuyita. UNCC ye Uganda National Cultural Center ye yayita olukiiko lw'abakulembeze b'associations bonna, era ne twesitula ne tugenda bwe yatugamba okutusinkana gye twasangira ne twasangayo, era mwe mwali ne Edikenzo. So ne twogera bye twayogera olukiiko nga lwali lulina okugenda mu maaso, naffe ne twogereza ensonga zituteekeddwa okwogera, naye ndowooza ye tezamuyisa bulungi olw'okuba tayagala mazima. Nayagala akozese ekibuli, ate nga ekibuli kyagala okugamba kyagala kuba nti naakozesa ayisaawo bintu bikyamu, abiyisaawo mu mateeka makyamu. Ffe tugamba nno munnange ebintu byogezaako okuyisaawo tebirina kuba bwe biti, birina kuba bwe biti ne bwe biti ne bwe biti, kuba zaali associations ez'enjawulo ate nga zeezo eziteekeddwa okukola federation. Kuba federation sinti ekolebwa muntu, sinti muntu yaji owninga, okiwulira owningibwa associations ekyo nga olukiiko olwo nga buli gundi erina okuba represented, okugeza abakubi b'ebivuga, ba producers, ba managers, ba DJs, gundi ez'enjawulo ezikola music zonna zalina okuba represented, zonna nga zirina okuba kikuba zeziforminga ki federation, zezirina okuteesa nezikola resolutions nezikkiriziganya okubeera under one federation. Munnange bitayagala biwulira, ye ayagala kimu okuwulira nti ayisaawo akabondoke, ayagala kawandiisa kifuba, ayagala kuregistaringa kifuba nga tayise nga tatekinze steps ntuufu, procedures ntuufu zalina kuyitamu. Kati ye nalowooza nti agenda kukozesa ate associations zino nazo ensobi zikkirize okutambulira ku ebyo ebitali bituufu, oluusi ebinaleeta backfire mu maaso. Oboolyawo ebigambo ebyogerwa abali ku federation bennyini batugamba, abamu ku batugamba nti yo nga federation eriwo mu butuufu bwayo era buli kimu ekigenda mu maaso kiri mu mateeka, naye ng'ate amawulire agava mu nsonda zaffe enkusifu kigambibwa nti federation tenabeera mpandiise mu butongole. Federation tenabeera mpandiise olw'ensonga nti, era nga bwe nkugambye, olw'ensonga terina association zeezo eziteekeddwa okukola ki federation yeyo. Mukimanyi bulungi nti mu Uganda erina associations ezibaddewo naddala mu music, okuva ddala ku zikamuta, ey'abakubi b'ebivuga, ey'aba songwriters, ezabaki eziri national ezimanyikiddwa. Otegedde zosobola ku living out if you want to do a federation, naddala ng'ogenda kukozesa nti Uganda National Musicians Federation. Okitegeera si kigambo kitono nnyo kukozesa, kitegeera oba si kyangu nnyo okunagakola ki gakozesa, which means tekirina kukolebwa mu bintu bya kifere mu ngeri ya kiferefere. So kati ye munnange ye Edikenzo alowooza mbu ye n'akabondo kaalina ke yalonda, otegedde, oba ke beekolamu eyo ate balina okukola federation, naye nga bonna tebalina na association ezo zebavaamu zebagamba nti envuddemu eno, ate nga kiri nti buli omuntu atula ku federation alina kuba delegate, okitegeera, okuva mu associations zino ziba ziriwo, which means zonna associations zirina okuba represented, otegedde ku kakiiko. So kati ife bwe twamugamba ebigambo ebyo n'awuliramu nti zonna zirina okuba represented, domains ezo eza music ezo ezikola gundi, munnange
sajja yadda mukufunya bikondi kano weewunya mukulembeze ekyo oyo ayagala okufunya ebikondi bwoba omanyi ngu kyokola kiri mu mateeka lwaki olwana kitegedde lwaki ojja olwani abamu bagamba nti abamu ku baliyo bagamba nti abawuma mufa kufuna bifo ku kati oyo propaganda waabo gwebakozesa okunafuya ensonga enkulu tegedde bo Kenzo n'akabondo ke bakozesa propaganda bakozesa blackmail okuwaayiriza ate njagala okubawoninga kino Kenzo n'akabondo mulekeraawo okugenda nga mufuula ebintu political stop buli kintu mukitaaginga ku politics kyo mukikozesa nga kyakulwanyisa buli muntu aba challenginga nga mutandika okugamba kaakati oyo avuga kino ekyagundi bweti oyo avuga kino ekyagundi bweti Kenzo mukozi kyamaanyi okwawulamu abantu tegedde okwawulamu music industry njagala kana akantu mugiteekeo information in you needs to know this stop politicizing everything olimbalimba abantu okozesa abantu ensobi otandise n'okwagala okukozesa ebitongole bya gavumenti ensobi because you want to politicize each and everything which is wrong ogenda kutta sector okitegedde ebadde egezaako okuba nti etereeza tegedde ogenda kugyonoona gulowooza kulwanirira bibyo naye oli mukutta oli mukwonoona bantu bangi boofiiriza emirimu okitegeera kuba bwonoonoona industry n'ogyawulayawulamu ate ng'ogamba nti you want one voice but mukwagala eddoboozi erimu ate oli mukugyawulayawulamu otegedde okutta obubondobondo bw'abantu otegedde obagambe genda okole kano oye genda okole kano simanyi genda wekole kali genda okole kali bakoze gundi associations otegedde okwawulayawulamu abantu so is that having one voice so munange togezaako kumisleadinga abantu bonna industry gisanze eri nga evudde wali weyali people had got organized okitegeera abantu bonna nga abayimbi bonna let it be buli party buli region bonna nga bali organized mwalaba uma atambula eggwanga newandisa abayimbi mu ggwanga lyonna okitegeera naye kati goze oyagala buli kimu okitwala speed toyagala kuwuliriza toyagala kugambako oyogeza obuyinza bungi ate obuyinza bwobwogeramu association zino zennanyini buyinza obwa federation zezibulina okitegeera njagala nkikutegeeza nti zezirana n'okuyamba okwaccommodatinga ne ka interim kogwe kweyita ka interim naye nga mu official gundi toli president you not a president kuba tewali yakuteekawo nti association zikutaddewo weyita president zina association zizolaba zisaasira busasi because zaagala kuharmonizinga kukwata nsonga bulungi okitegedde ku lwa industry naye basobola n'okukukwata basobola okukukwata kuba oli mu kubuzaabuza oli mu kumisleadinga oli mu kwonoona ekintu kyebazimbidde ebbanga okitegedde olwokuba gwe either tetumanyi oba olina byogoba gwamanyi ne byogoba okitegedde naye gwe byogoba nga toyonoona wuliriza ebakugamba wuliriza zina association zigamba ki federation teba ya muntu si yiyo eba yabano association zino gwezoyagala okuyisaamu amaaso muzaako kinga nga mwabawuma kino kijje ku uma yokka right now tekiri ku uma yokka kiri ku gundi zonna ezo ezikwatibwako ku music association zizonna zonna ezo era nziramu nzikumenyereza abakubi b'ebivuga ez'aba producers ez'aba manager ez'aba DJ zonna nga bumanyi music nga bwakolebwa otegedde so essaawa eno kiri awo tekiri nti ani baze ezegasera zezo UNCC ziyayita mu lukiiko olwo lwe bayagala okukwatiramu speed mutukkiriza bakwate mangu bazze mu lukiiko bazze bakoze das resolution tetuzimanyi nako tetukoze because bafa ku registeringa otegedde gwoza nti emunaddusa speed naye munaba mufezefeze ne muyita mu bitongole bya gavumenti ne mubirimbalima ne mu registeringa so it will come back otegedde bitongole kibiyogera corporation with anti for example kati if you want to register ngayagala okuwanisa kati nga federation eyo oyina okubaako ebbaluwa gyofuna okuva mu Ministry of Gender kitegedde ekuwa olukusa okukozesa ekigambo Uganda national okitegedde Uganda ne national kitegeera so ebbaluwa eyo negenda mu RSB wakiwulira so kati bano baagala kukozesa olukujjukujju kubuzaabuza kuwandiisa bintu
naye tugezezaako naffe tutaddeyo petitions kati katutunule naffe gavumenti otegedde leka tutunulire ebitongole ebyo tulabe otegedde bano abantu abali behind zino associations bangi nnyo ddala n'okujja n'afunayo abayimbi banne bambi balimbalimba and I won't blame them nabo bali naive ku bintu bino otegedde abasinga naye as we speak nkimanyi bulungi nti ate essaawa eno ekigali avuga kikalu kuba basinga bakikoze eki bakibuuseemu tekirimu bantu bonna nabo bategedde ekituufu so kati agezaako kuba nti awuddisera omulaba alina kubeera ng'ayomba buyombi buyo afumye bannamawulire afumye buli omu kuba kimanyi is trying to divert okubajja ku kituufu okubazza ku kikyamu ekintu kino temukitaddeemu feeling ez'enjawulo nti gundi tajja kunfuga olwokuba sikyali wange gundi tajja kunfuga kino si kya feelings nga omuntu omu bwe yandikiportrayinze nga enkugambye nti propaganda mungi gwe bazannya okwagala okunafuya ensonga ezentuufu wakitegedde kino si kyaki naye kyamazima mere it's about reality mpozi omuntu avaayo n'achallenge nga byenjogedde gwe vaayo ogambe nti nno federation tekolebwa za associations sekyo ekolebwa ki so kati ogambe nti ekyo kirimu feeling no feelings attached everything is said the way it is supposed to be done bigayi waliwo ekiwandiiko ekyafuluma oba kyava mu federation muwuma kuba Mr. Jeff yakifulumya ekiwandiiko kyava mu associations zino zenkugambye ziri national ze zakola ekiwandiiko ezo nga ziteekayo okwemulugunya kwazo katono nnyo ku bbaluwa ya Juliana bingi byateekamu byendawa neeno like having a draft resolution or minutes of the meeting on the consequences to federate clarifying the decision started in the MEMATs or the regulating agencies verifying the status of erayo nti bakozesa olukujjukujju n'okulimbalimba offices ezimu kyova olaba nti ne commissioner Juliana bwe bamuwandiikira era naye kennyini yawandiika n'atuyita kuba bamanyi protocol nga bwelina okukola ki okutambula okitegeera so bo balondamu nti katukozese gundi ensobi naye era bali abantu babateeka mu office ezo munnange mulimu ababisomera ddala ate mulimu abatayagala kutta repetitions zaabwe nga tojja mutwalira nosensi wo olw'okuba gwe ayagala kukosa lukujjukujju nga tojja kumugulirira tojja kukola ki ate ayiseewo ekintu ekigenda okuaffectinga eggwanga mu maaso okitegeera era abajja kukuzza kyova olaba nti commissioner yagaana n'agamba associations ezirina okunsaba okuwandiika ebbaluwa eyina okunsaba nti baagala kukola federation mbayo ebbaluwa gye batwala ku ki ku URSB not nti gundi awandiise gundi supposed to be done in a very different way. Yes, please. Kituufu nti eno community based organization UCBO ya Kenzo omukulu Okopa Patrick yagirejectinga eriwa akulira registration ya Uganda Registration Bureau anti kati era omuntu bw'abanga labe naye nti byakifere lwaki abatabirejectinga abantu batuuka edi kati ye Kenzo agala ayiseewo bintu biri awo bintu bya forgery otegedde naye tetwagala eggwanga aliteeke mu forgery bino si bya kuforginga bintu biri alaali bintu bya mpapula otegedde bigayi nga tumaliza gwe nga gwe tukumanyi kati ensonga zitulidde okuva gye zitandikidde pange tewali ampa kifo okujjako nga association yange yensindise okukiika yeyina okumpandiikira ebbaluwa tifenga association yago ntusindise gundi oba mwami gundi okugenda okuba nti atukiikira ku kakiiko bwe kati otegedde ne bwe kati n'associations endala nga bwe zigenda okukola ki so kati abo basindisa ate be batula ne balondani omukulembeze president ovulaba bwe kugamba nti Kenzo si president ali mu kwerimba yakyeyitawo yisinesi ki si president kuba talina mugyafa talina amusindika talina akola ki